Bamundagiridde waali naye munoonya kati nze neebuzaabuza neefyunkoozi nga neenonako mulabye basobola bajja bamutule mulabye obadda munoonyeza eri kumba ali wano kumpi mukulu gye baleko ssebo wangi taata nze wuuyo ntuuse nkugaye bandagiridde mbadde eri ku geti ne baŋŋamba gw'onoonya ojja kumulaba ali mu kala za vegetables avuddeho baŋŋambye gwe nnoonya ali mu kala za vegetables kati obadda nnoonya vegetable kume tebanjawulidde vegetable kikaaki bandiŋŋambye nti ensujju etakoze ekyo etakuze bulungi oba watermelon naye banfinkozize bukoofizi bati kisokke gyebaleko kusanze ndi mugumu nnyo nsooke nteeke wano ebyange tobifaako amannya go ssebo taata nze Robert Sunday gwe mbadde njalusanga ekitegeeza taliiwo obadde yalasangana taata Sam si yaliwo nze Robert Sunday yaliwo awo sikulinaako buzibu ogira okwata ne wana kazindalo sikulinaako buzibu bwebanga Robert Sunday gwe nsanzeewo nze ate nkubeereko n'obuzibu obedda neeraliikirya byokulya nga ndwawo okubijjayo saagala bisibulula ngamba bwe nnaasangao taata Sam ŋŋenda kuba sikwatamu mu byakulya bino nkugambye ani aliwo oŋŋambye nze sikulinaako buzibu Robert Sunday gwaliwo ate nkulirako obuzibu obedda gwe neeraliikirya taliiwo wademba okuba nga nkola ki kati nkugambye ani aliwo oŋŋambye Robert Sunday yaliwo kati kozi Robert Sunday talina kukola ki tokifunako buzibu Robert Sunday bino ebintu tabikutte gwe mbadde ntya ku nsonga zino nogirina buzibu nogirina tabu nogira oyajulira abantu gundi yo programu zo basebo be bafaaba abaweereza bammwe abalungi era ffe tuli Jajja Bruce tosobola kuddamu nombuuza ekibuuzo nti ani aliwo ekibuuzo kyo nakimaze njonyola abantu mpozi wagambye sheri luddawa kola bonita nga 23 lwakutaano luno guno omwezi ogwabusi naye wanga taata Sam si yaliwo nafunye dda omukisa gw'amaanyi ku lwokutaano luno 23 la bonita kuyingira 35,000 ku lwomukaaga tava nuduzi wali ekabuso kuyingira 1,000 Gadimba yomulabyeko Gadimba yomulabyeko simulabye Gadimba namulabako nera Sam Gadimba yoto mutya yes oyo ate kati bino tabimanyi amanyi bintu bya noni bintu bya kubala bintu bya good multiplication Tata Sam ajje yoto mwagala Tata Sam mbadde sinamwetaaga era ku lwokusande tugenda kubeera wali eri Trans-Africa ejjinja kuyingira era mutwalo amuze Sam ani aliwo kati eyasoso beerawo bakati aliwo badida kwa bakyuse baleka bagala kukyuka wali wajja wali waya ali mukubajja mumpitire gendiddeko tizoke muyite weekend ejja tugenda kubeera Mityana wali eri ku lwokutaano ku lwomukaaga emubende nga 3 then nga lumwe Masaka wali ku Maria Fulo ne Jajja Bruce ajja kubaayo ono wagamba ne Jajja Bruce ajja kubaayo ngenda kubaayo mbazi watugamba ono Tata Sam yayagala nnyo enkoko yayagala enkoko ono Robert Sunday yebye enkoko si bintu bye wenayogera nabyogerera wanaye ani yaliwo baliwo ne Mama Sam uno wano Mama Sam jangu onjulire kandi kubonna omuli w'enkoko gwodda gwentya mwekwese baŋŋamba gundi omukulu Robert Sunday talya ki samtula wano ayagala nnyo bintu jangu eno ayagala nnyo bintu bya nkoko kati ate nfunye omukisa gwe nsanzeewo agambye mbuki Robert Sunday yaliwo otyo nze nefuna essanyu neŋŋamba bw'abala Robert Sunday simulinaako buzibu Tata Sam gwe ntya ku bintu yambuzizza bububi bannange kati ani aliwo saawa zino Tata Sam azze yakajja kati kati nno tutandika emikolo Mama Sam kwata mulindeeko
Mulindeko. Atuuse. Ye uno yenze tata. Yenze kuyogera ne tata. Yegwe tata Sam. Okufa obufi. Otuuse. Ntuuse. Engeri gy'otuuse. Robert Sunday yaliwo. Obukulu bwe tuyina alina kanakita ziwera nno lwakwa twakalabako mmeka 3 twakalabako Gadimba tulabyeko Tata Sam tuyina n'omukulu Robert Sunday era mbadde nze nga nyina essanyu lingi n'ebifi byange kuba Tata Sam ku bintu bino senga yatandise dda naye engeri gy'ataliiwo banaye mwebale kubanga mulaba Record TV mwebale kubanga mulaba ekitobero tubaagaliza bulungi temwerabira nti ennaku z'omwezi 23 olwokutaano luno August tuli wali ku gundi Theatre Bonita nange ngenda kubeerayo ne Mama Sam n'aba comedian bangi abamuwerekeddeko kubanga kati ono y'omu kubakutte bendera mu gundi mu ggwanga mu bendera ly'enkoko mu bendera ly'enkoko mu bendera sikuyinako mu bendera y'enkoko manyanga mu bendera ya comedy njogera biki bendera ya comedy Tata Sam versus Gadimba munaasonyiwa Tata Sam awambyewo kusande masaka sande ya masaka sande mpereza era wetuli nnyo bw'obanga yonna ogitutte kwata tuula nyenzi jaja mulu nende bwagenda agende kale baba sula bulungi sula sejja agenda kibalume kati ano Mzee Kalebu ye Mzee Kalebu yabiriga ayinza okugamba nti omusajja simuwaako ate nti abakyala bo tebalya nkoko ati ndaba Mama Sam omutomuwayi kiki naye ng'oli mu nnaku ya butalya bifi naawe leka namma mugenda tutamya zi-interview Mama Sam ogambye kiwayi Mama Sam nja kusobola temmenya tekumenya nja gitereka nina akasawo naye nange gwogiryako era sinzaali obulungi ennyo Guma. Yaya bulutu nja kukuba sinzaali obulungi ennyo lwatuli enkoko yawo enkoko yo gindekere njirye wakoze kwakugula wawono ye muli tofaayo basebo ne bannyabo interview ekomye wano ebiddirira mubirinde mawulire nti jjajja Bruce akubye Tata Sam lwa kifi engeri gye yeetonze tulabagane ku Bonita